Wetonda kuki kyenjagala okusooka okubuuza baganda bange abo. N'ekirala Nusula oyagala tukwetondere ku nsonga ki? Fe abassa obufumbo bwo nga bw'okyogera. Nze yapostinga vidiyo ezo. Mbuulira nasse bufumbo ki? Obubwo. Era bwa musajja ki ku basajja b'oyina? Lwaki oyogera bw'otyo? Anti ye agamba nti twamutidde obufumbo. Kati nze ne neebuuza. Akuwe otuuse obubaka eri omusajja ky'oyagala? Ku musajja ki? Gwe nti musajja bba wange mwami Faizo bwati ne bwati oba gundi ne oba Riki oba Male nti nasse obufumbo bw'oyo. Olw'okuba napostinze vidiyo. Whereby nawuliriza etteeka omukulu Male lye yampadde nti jjayo vidiyo n'enkola ki? N'ozijjayo. Ziba kusulayo senga kiri kitya. Singa kiralamu. Ekirala kye ŋŋamba gwe agamba nti nayonoonya obufumbo bwo. Were you drunk? Kyesitasuubira ng'ate oli mu kisiibo Nusula nti wadde tonyweddeemu nti otamidde. Nti ekyabaddewo kyonna yakitegedde. Nti wadde toli nayivu. Nti ekyakoleddwa kyonna wadde tokimanya oli mukyala musiraamu. Okuwedduwa eyo. N'ebyayogeddwa. Ng'ate wakava nakumala kusiibulukukamu eyo tayimu. Nti obwongo buba busaza. Egundi edduwa eyasabiddwa eyabadde yesekendi za 45 nga waliwo wa kamera akwata nange akwata n'abantu abalala maama wa Shafiiki n'ab'eŋŋanda ze babaddewo. Ne kamera yagirabye kuba yakutunuulidde bulungi ng'akulagira ddala nti omulikodinga. Gwe ataafunyeemu nsonyi nti bannange nina gwe nswalira nina famire yange ejja kumbuuza Nusula kino tewakoze kyabadde kitegeeza ki? Baawo gw'ogamba nti twayonoonya obufumbo bwe. Wamulowoozezaako gwe Nusula n'obwa Nusula bwo? Okubanga twogera ku ebyo ebibadde bigenda mu maaso awo wakati w'omukyala Nusula wamu n'omukutu gwa Cookie Promotions tetwabagamba tuliwo okubanga tubawa sayidi zonna. Ensonga za Nusula muziwulidde okuva ku makya we yatandikidde paka essaawa zino ne vidiyo esembyeyo ndowooza tugenda gibaterayo awo mugirabe musobole okubanga mumanya buli kimu bwe kitambula. Andi n'omukulu David Sanchez aka social media monster ng'era y'omukulu eyarikodinze buli kimu ekitambula. Twagala okumanya ekituufu kiki ekyatuuseewo. Gwe wena wosinzidde okubanga otulaba tukuwaniriza. David Sanchez ogamba otya muganda wange? Tewali ndikiriya asooke mbatoolere ku salaamu abasiraamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Ng'era ndi mwesiimu nnyo okunkyazaako ku mikutu gino. Siri nnyo muntu nnyo wa kamera okujjako nga nina gwe interviewinga. Bwe kiri. Naye ebintu okuva ow'edda mbiraba nga nkyasirise bangi bankubira buli omu omunnyonnyola tayagala kuwuliriza. Kyova osazeewo oveeyo naye waliwo ebinjigyeko waya neŋŋamba ekimala kimala. Someone, sorry to say, is looking for sympathy. Yes, ayinza okuba ayina erinnya. She's also looking for a bigger name. Ayagala kudda mu katale. Tetusooka kutandikira eyo. Ekiriwo Nusula agamba mwamusazeeko njuwanjuwa nti era ye tebannamugattako. Omukolo gwabadde gwaki? Osooka otangaazeemu. Ekisooka yali Monday. Ku Monday. Ndi we nagaa nti ngenda mu dduwa. Monday Lwakubiri. Lwakuna. Lwali Lwakusatu. Lwokubiri. Lwali Lwakubiri. Lwali Lwakubiri essimu twali ffenna. Koligi wange gwe nkola naye Cookie brother wange. Yes. Ayina gwe recommending. He recommended me to someone. Yes. Guy nampeereza message. Yasooka kunkubira nga sikwata. Nampeereza WhatsApp. Nangamba Cookie ampadde namba yo. Ne ninawo kyenjagala onkolere ojja okavalinge. Ne mukubira.
Emugamba Seeka kyekiriwo ebikibiki onkubiddeko nangamba kuki ampadde ennamba yo olwo twogera ku Agimale kumale Seeka Male Agimale ye wamale autoparts oba si Male ono Shafiki Male mutabani w'omugenzi Ahmed Kayongo wakati nekyo kyembadde njagala okusookera ddala tutereeze kuba bangi balaba Male autoparts ne balaba ne ono Shafiki muganda we y'omu ku bahaji ba shareholders mu Nabugabo update muganda wa Male Shafiki nange namulaba ku olwo banja Male Shafiki wanjawulo Male autoparts ekyo tukitegedde kati nga ngamba ninayo edduwa ya muzeeyi wange ekyengera jangu okavalinga oli wa mukutu ki ne mugamba nkola n'omukutu gwe bayita Cookie Promotions nanga okola ne Cookie nti jangu okole ne mubuuza what is your budget natusooka tugaana okukkiriziganya nenkubira Niko ne mugamba waayo musajjawo ampa bweziti naye siyita nangamba agwe mumalirize naye ogenda okole n'ogenda n'okola era nengenda nenkola nga tumaze okutuuka ku nzikiriziganya ntuukayo natuukayo sawa 11 nensooka ndaba embeera nga bweri awo watuweeramu live nemubuuza before nga sinnagenda nno na ku live nemubuuza Seeka yeno wano message oli okay is everyone okay with me recording them yaddamu n'agamba yes kiri okay mukulu okitegeera kitegeeza buli ali ku mukolo nzikirizibwa mutunuzaamu kamera yange nga oluvannyuma lw'okubanga omutesitesi akkiriza nti buli ali ku mukolo akkirizibwa mukwate nentandika okukola nenkola ne live abantu b'amaseeka we batuuka bazubadu batamusuuza we bajja bonna twabalaba Nusula ngajja saamulaba sijja kulimba edduwange eggwa nga tumaze n'okusiibuluka bulungi edduwange eggwa saawa zaali 2 nga tudda mu kusiibuluka mba nkyalya futaali ng'omukulu mugawaaye njagala kunta ne Julius Eddumba yaliwo oyo owa Noise Good yali akola ne omukulu aŋŋamba kanjije nkusootinge kansooke mayize b'amaseeka bano nerindako nkyakwetaaga nemugamba izi nembeera mukakamu empositinga ebyange kati mba ninawe nnyimiridde nga ntunudde mu mulyango gw'ennyumba ndaba Nusula nga Nusula owedda waali neŋŋamba Haika yatudde no tayagala kukola ki kumuwaamu ffe tukiyita kumuwaamu nze omuntu atabeera wantu nti nkwata buli gwensanze nensigala ku byange nempositinga mba ndi awo omukazi ye yali awo naga bannange tusubwa Nika eri munda ngamba Nika ngenda okulaba Nusula ali ne Seeka akira mutamusuuza Male aŋŋambye nti kanjije bamufukamizaawo ali ku mavivi ali ku nniya nga we twabirabye mu video nga we mwabirabye mu video baleese neki tugambe kale omukeeka bagwazeewo afukamidde Nusula ali wano netamusuuza Male ali wano mpulira nga nange nsooka ngamba waliwo Seeka awo bamuyita Seeka UPC nga mutoolera salaamu nga mubuuza owaayi Seeka eyo Nika eri munda sooka oleke najjamu engatto neŋŋamba owaayi sisubwa akantu nange nennyingira n'okola akantu nenteekawo because waaliwo omuvubuka oba wa Nusula oba watamusuuza simanyi naye yali ayina iPhone yali ayina iPhone 2 ng'ataddeko olwo bazubadu bagenze munda mulimu maama wa Shafiki mulimu bannyinaabe mulimu mikwano gye mulimu ne b'amaseeka abalala besitamanyi kitegeeza abafamire ya Shafiki ne omusika waabwe ow'olunyiriri gwe bagamba nti oyo ye ow'olunyiriri mwami gundi yaliwo era atudde musajja mukulu nga Amiina zifuuka Amiina Seeka tamusuuza ga mwenna mudde muki Amiina wekiba kisoboka nsobola obbazanyira vidiyo eyo muwulirize ekigambo ku kigambo Seeka tamusuuza kye yali ayogera
Video yavudde ku kazaala bulwa. Bannange mbasabira mukole ki abalongo. Tukole bwe tuti. Video banji mwagirabye. Kati tugenda wajma bainahuma kama jama'ta baina Musa wa Safura. Allah chikole ngo chikola ku Musa ne Safura wa alif qalbayhima kama alafta baina Ibrahima wa Hajara wa Sara. Allah gato mugagono no mcharo no ya Allah obo barakati ya Allah saba Allah wa barungu obo mukisa muzadde lyawe obagalanye batoke no kufanagana bawesende nga nyinyi wazikonse nga business card. Allah yanukola buli adamu amina zukuru yasinga wano okuddamu amina. Saba Allah teko mukisa ku nusura muongere baraka nusura ne Shafiki. Allahumma barik Shafiki wa nusura. Allah teko mukisa ku Shafiki ne nusura. Rabbana ftah bainahuma. Allah kula wakati wawe. Allah ni watu zisome na Shafiki ku Kaaba ne nduwale bekozanu kulida Uganda. Saba Allah yanukuliye ku nusura nusura mwanukuliye ku Shafiki. Allah saboteke wakati awo mukisa bawe barakati bawe birungi nusura Mungu ayongere kustura Mungu ayongere kuwe birungi yengola bise bulungi mu hijabu Mungu akongere barakati nusura Mungu akongere omukisa. Allah yanukula lwamine didwa Allah bongere sente nga nyingi sente bazeyagaliremu abaana beyagale Mungu abaweza dedungi abaana bamwe Allah bataso okutambuza ebiseye busengejja abataso okutambuza emirawo Mungu abataso okutunda ebinyeebwa ku kubo Mungu atasa abaana bamukube ekijji amwe baraka muzadde lyamwe Mungu abasitula amadala Mungu abirungi bimwagala. Allah yanukula buli addamu amina. Allah yanukula buli addamu amina. Mungu yasinga banne okuddamu amina. Ali kubisiwe kiri baraka atuweze kumukolo gwammwe tutwala kusande Makka. Allah wagake nzaba bawoweranga Makka ya Allah. Zawalla wo mukisa wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah. Ebulamu ninache sogende. So a video ngawe mugirabye yeyo evuddeko ensonga zino. Sekata Musuuza agambye ababiri bano mbasabira okubanga ensonga zammwe zikwatagana bulungi. Butereevu tewali yeeganye. Era nze mukola video omanyi ffe ba content creator oba abali mu mawulire okola omutwe okusinziira ku bigambo ebiri mu video. Nze omutwe gwe nateekako finally nusula afunye omusajja Haji Shafiki Male mutabani w'omugenzi Haji Kayongo okumwawula ku Male ono gwe tumanyi kumita emboozi. Video endala yali era dduwa nga bagiwa nusula ng'omuntu. Ye gyagambye nti yasaba Seeka naye akole ki? Seeka nga tamusuuza amugambye nusula nkusabira ofune amahale ofune okwate sente mu dollars tozikwata mu shillings okwate amafaranga okwate mu paundi olinnye ku nnyonyi business yegaziwe biki bwe bityo ye yanusula ekola n'amubuuza nusula wali ogenzeeko emeka wali okozeeko hijja nti nedda Seeka nti omusajja omukulu Shafiki Male n'akuba Tamusuuza akamba n'amugamba nusula muwadde ki hijja wajagalira wonna takibiru neeruma ng'olwo Male gimuwangaani. nze ng'owamawulire olaba reaction wabaddewo chemistry wakati w'abaana ababiri n'abeetoolodde ne Tamusuuza ye kennyini ng'akulaga alina ky'amanyi ku nkolagana y'abaana ababiri. Era waliwo Seeka omu yagamba Shafiki Male eyo si nnika eyo ebadde dduwa tolowooza nti okoze ki okimaze nika n'omwana oyo naye tubasabira essaawa yonna nika ekole ki ebeerewo ko Seeka Tamusuuza bannange nze abatwala e Mecca
mu Ziyaji Tours and Travels jukira begatta ne gondi oyo Njimanyi ya tamusuuza. Era nze ayina bagatta ayaga bagatira na Mekka okitegeera bigambo bya tamusuuza sitya Allah wange sitya muntu yenna wabula ntya Allah tamusuuza ebyo bigambo yabyogera ngera Nusura talina kyakireiminga talina kakunta nti bannange bino byokola nze ndi mukyala mufumbo abafamire yange bwe banaabiraba bajja kunkweshoninga omusajja wange wanaabiraba ajja bimbuuza tewali kye yayogera nga kikulaga naye ekigenda mu maaso akola ki akimanyiiko era sorry to say this Mwami Male Shafik wankuba akamano ngamba seeka biteekeyo kitegeeza awo wennyini mu ddiiro olinga agamba nti Male yali ayagala kwejja mu ggalale okitegeera kati nze nga mugala totumye weesitukidde seeka Male wayanguye okwejja mu ggalale kati nga ngamba seeka akira mutamusuuza wabula Nusura ogudde ebintu ate bulijjo gwagamba nti oyagala kuzaalira musajja muki Musiraamu mugagga yuno omufunye nga ne Nusura waali awo nga tanyega nga talina kyanyega obuzibu buvaawo olwo kubanga olunaku lulamba tuli ku Nusura kati nze nvaayo ku mukolo nvuga ne Nusura kozi naye yali avaayo nvuga mpulira essimu evuga ngamba ajja gikwata nziramu nvuga nfuna wempaakinga ekabuuswa awo mu bitaala ngenda okulaba Senkaayi akuba nga ne Rudi ye yasoose okukuba owaayi Senkaayi buzibu ki nti owaayi gwe abadde ku mukolo eno wadde Nusura nti ye anti Nusura ali mu kulaajana jjayo vidiyo ne mugamba Senkaayi ekisooka ndi mu kuvuga naye wentuuka ngenda kukola ki kulaba kitunulamu ne mugamba ate ekirala si mwaba ampadde omulimu Nusura si ye yanpise okitegeera nga njogereza authority okusinziira omugagga akaama ke yakoze eki eyagambye oteekeyo ebintu teekayo era ne wali nkulabye ng'agamba nti buli omu recordinga kati maliriza ntuuka waliwo we nagenda okunywa amafuta nga Sky akola ki akuba nga mugamba Sky buzibu ki owaayo ebiti nkuweerezaako voice note biki kuki aŋŋambye ejjayo vidiyo ne mugamba Senkaayi onkubidde envuga naye vidiyo kyezo ze mwogerako ngenda kulabayo ndabe nga Senkaayi mmuggyako Senkaayi ne Sky nga mbaggyako nga Shafik Male akuba eseeka owaayo Nusura akaaba amaziga ate buzibu ki anti vidiyo z'okoze eki z'okutte ng'obadde olowooza ki ng'abuuza ggwe namugamba nze simanyi ky'oyagala naŋŋamba naye nze mbadde ndowooza ogira okola ki ozirekayo nga Seeka Male agamba ogira ozirekayo bino byenjogera mbyogera because ndi mu kisiibo njogera mazima sirina kulimba ne mugamba nziweemu bbanga ki aziweemu essaawa ng'emu omale okole ki ozigyeyo ng'agira yejja mu ggalale namugamba ize tewali buzibu ono vidiyo eri mu 10 ng'ezo esooka eyo eno eri 5 ey'edduwa ey'okubiri waliwo gye nalabye ng'eyingidde omutwalo anti buliiza awo we bankubira bonna nga bagiwadde omuliro kati nze nziramu nvuga nga Male ankubira ngamba owaayi kiri kitya nti tewali nga mugamba naatera okutuuka naye kozi nasangako ne WhatsApp nga tokwata eya Male ndowooza nga akaliro kakoze eki nga naye akawulidde kasusi naŋŋamba kati mbadde nsaba vidiyo kola ki zijjeeyo kezitambuddeko mugamba nti kati olaba kati tokyalina kyozza oba Nusura takyalina kyakola ki kyazza ekisooka
video eno baji downloadings bagenda bagitemyetemyemu. Ekyokubiri sinze kakutaawo mu nyumba n'abalala bakoze eki bakutte. kati simanyi ekyo mugera kikolera ki naye oba ogambye kankole ki kanzijjeyo n'ozijjayo nempulinga down video ku oda ya Male y'omugagga. So ndowooza bannaye mukitegedde omugagga ye yatoye oda video zikole ki ziveeyo saazijjayo ku pressure y'abaani ya Nusula. Lwaki Nusula avaayo n'agamba nti mwamusabye ssente okugyayo video? Migambo by'enayogera ne Sky ne Senkai bonna babiri temwali mukya ssente. Nze nabagamba ekintu ekyo si mmwe abampadde ki omulimu si mmwe babboosi bange. Era nakubira ne Niko Kuki nga mugamba Sky Soja aŋŋamba atya nti nzijeyo video nti njogedde ne Kuki aŋŋambye jjayo video. Naŋŋamba nze wabula Sanchez ne gyendi ndi wala nnyo kuba yabadde mbalala sibimanyiiko. Sky owedda ankubira Bazubadu bankubira baani naye bonna tewali gwenkoze eki naye owedda njogera naani ne Male gw'obadde olowooza ki. Namuganze video nzijjeyo naye ozijjeyo obadde tolina zijjayo obadde oziteeka mu ki mu private. N'abinnyonnyola ebiri tekinika abali ku TikTok mubitegeera. Nemugamba mbadde simanyi naye nzipulize down nzijjeyo zonna bbiri. Ngono space eri mu ddakiika nga 5 teweze na hour ng'eri mu mugumu 6 nagiraba nenzijjayo. Kati awo nga manyi nti ekintu kikoze ki kiwedde period. Niko nga ngamba ne video ezo nze mbadde sinakola ki sinnaziraba kuzimpeereza nga nzimuweereza mu inbox ye. Namugamba bibyo sisaze kigambo because omumanyi wa akuba ate teka kiri omenye ate biki byo postinze ngambi muweereza abirabe nga ngamba nze Senkai yankubidde naye nange ne munnyonnyola nti ffe mu kampani yaffe sijjaayo video nga sinza agitaddeyo bwe kiri ekyo nkimanyi. Ne mugamba kaali nze n'engusala nenzera ku byange kineewunyisizza ate okulaba olutalo nga lukoze eki nga lukoyezza Kasuku ne Mmeeya bagamba mwetonde. Bw'oyogera bw'oti olinga agamba nti Nusula ayagala beenunuliramu. Niko ye yakyogedde sinze yakyogedde nti atunoonyaako masannyalaze. Ffe tetulina masannyalaze ge tugaba. Bwe tukusanga tukuwaako video eba etambudde oba tetambudde Mungu yamanya. Naye nze kyenneebuuza Nusula ekintu kyabadde alina okukola kyabadde kimu kyokka kyabadde simple kunoonya Male na Seekata Musuuza batereeze ebyabwe. Kati bo basalewo either bagituwaako tugipostinge oba tebagibawo oba okusavinga obufumbo bwe nga wagamba. Kubanga video eno abatulaba video erimu abantu 3 erimu Nusula erimu Seeka ne Ajimale. Abasatu abo bonna batudde mu kifo kimu ngayo mwabalabye. Ekibuuzo kyaffe kiri nti Nusula waaba agamba nti Kuki ayonoonya obufumbo bwe byonna mbiwulidde. Lwaki Nusula takwata Male bwe bamuwaayiriza nti yebbaawe ne bajja ffe tuli wiringi okukola akantu nze nja kubeerawo kubanga zino kampuni tukwatagana tuliwo okukola ki kutereeza nsonga okulabanga Male bamwegaane ne Nusula yeegaane Male oba Male yeegaane Nusula buli omu yeegaane munne ensi ekole ki ekitegeere naye nga Kuki Promotions temugenda kwetonda. Tetugenda kwetonda because tetulina kye twakoze. Tetulina musango. Era nze omanya Edwin abantu bagamba ennaku zino basiba babbuloga yes batusiba naye ekintu kiri kimu
omanyi wogenda mu kkooti omulamuzi agamba mukwate byonna nze temunkwatiramu. Yes. Okitegeera? So wetugenda mu kkooti kano kalowoozo Nusula bino biddemu ati first wali oyina okkiriminga nti temundi kodinga. Ndi mukyala mufumbo temundi kodinga. Kuba omuntu yenna yenna bw'omutunuzaamu kamera nga takyagala agamba don't record me. Okitegeera? No tamu recordinga. Ekyokubiri Nusula yaligambye Ssekatamusuuza nti kana akabadi kontaddemu kagenda kundeetera biti. Kabadde kabadi. Simanyi kagenda kundeetera ebizibu. Omwami gwe basiba ku Nusula oba gwe wagambye gwe bamugasse naye yagamba ki? Njogeddeko ne Male. Naawe obaddewo. Mbaddewo muwulidde Haji. Ssekamala agamba bw'ati. Enkolagana ye ne Nusula si ya ggulo si ya ddi. Enkolagana yaabwe evuddeko wala. Era Nusula bino oba olowooza nti nkulimba layira mu maaso ga Mungu wo nga tomutya nti tolyangako ssente ya Male mu ngeri y'okukwana. Shafiki Male nti tomumanyi nga woogamba nti gwe Male just mukwano gwo yali yafiirwa taata we ne maama we era kyekyakuleese. Male yaalumiriza nti Nusula oyo abadde alya ssente zange era muntu wange. Era n'okujjaawo teyazze nga mukwano gwange just yazze ng'omuntu abayinamu akantu akaabwe. Kyempuliddeko nga Haji agamba nti enkolagana yaabwe ne maama wa Haji abadde agimanyiiko. Ne maama wa Male agimanyiiko n'abamu mikwano gye. Era kyekiri kyenkugambye nti Ssekatamusuuza engeri gye yayogeramu naye ng'alinga alina ky'amanyi. Njogeddeko ne mukwano gwange DJ Nick muganda wa Ronnie Marco wa CBS. Anyambye Nusula omwami Male mubadde muyinamu akantu mweyagala era obadde olya ssente z'oli. Ebyo si bigambo byange bya DJ Nick wa CBS. Kati gwe oba ogamba nti nkusalako ekigambo abo bonna bakyalibwa ate Nick takweka mazima agambirawo. Yali yaŋŋamba dda ku Nusula. Nze okusinziira ku Haji bwe muwulidde nga neeyo shaliya gy'okoleddemu eya green Male yagiggulira. Bannange tovolaba mbadde nsaba nedda lidako Sanchez mbadde nsaba atulaba ensonga zino mpanvu naye Nusula kyemusaba kiri ekintu kimu. Mbadde musaba aveeyo yetondera omukutu Cookie Promotions. Dhani fogo tusaba apology. Dhani okusaba Cookie Promotions omwetondera. Ate ne kino nkisindikira eri bannaffe abamutegeerera. Specifically abantu abasindise abagamba nti Cookie yetonde. Kasuku ne MC Mayor temwabaddeyo. Nedda Edwin nekirate mbadde neerabidde. Omusajja Male agamba baayogedde ne Nusula ne Seeka Zubadu ne Ssekatamusuuza ku ssimu. Yes. Nga bamugamba yeetonde ku vidiyo eyo. Seeka Male n'abagamba sigenda kwetonda nga neetondera musanji wange. Mbumpi musajja munnange bagamba Male yeetonde aveeyo yeetonde olw'evidiyo eyafulumye. N'agamba nze mbadde nteeka omukyalo oyo ssente ng'alya ssente yange in favor of nti tweyagala. Neetondera ntya musajja wange musajja munnange nga mbadde oyo musponsalinga. Kati Nusula mu bintu byonna nze kyennalabye either mwami we oba babbaabe bamubuuzizza bino biki. Nyabo bulijjo oli ezaffe nga kumbe oyinayo kati mukwagala okugiraagira awo n'agattawo layini nga tasobola kuva mu siponsa we Male akyali akake ayagala kuwunzikira mu Cookie n'ajja asalewo awunzikire muffe. Lwaki Nusula tavaayo n'agamba nti Male sikumanyi? Ye wakyogera
tannakyogerako. Kyangu nnyo. Nusula aveeyo atugambe nti male sikumanyi. Bannaye namwe abakolagana ne Nusula mbasaba ekintu kimu. Nze mwogezi wa kampuni. Bamuwe pyale ennungi. Nze mwogezi wa kampuni era y'ensonga lwaki ntudde wano. Nkubidde Senkaayi ne mugamba omukazi temumuwabya. Omugamba amazima. Akwate Sekata Musuuza. Akwate ne Shafiki Male. Bajja tukola akantu. Nga bajjawo biri amugambe bannange abatulaba. Ezo zonna live z'okola Nusula. Kola video eyo ng'oli ne Male ne Sekata Musuuza. Ng'okonvinsinga bawo nti ffe tetuli mu kweyagala ne Male. Then okwatakinga Kuki Promotions kwetondere. MC Meya tugenda kwetondera. Anko Kuku ndowooza muwulidde. Eyakutte video abagambye tagenda kwetonda. Ne Kuki tagenda kwetonda nga mwewe mumanyi niko. Tagenda kwetonda. Tewali kwetonda. So olw'ensonga eyo ngazo omwogezi wa kampuni ezo mbadde mbategeeza mubere bulungi tugende mulindire party twejja kuba kati katandise. Mwami Male yali wili. Ati Male agambye kati kano mbawa kalowoozo bannaye abatulaba. Era ne bannyinaabe basista be nabo bali wiringi okuta obujulizi. Nusula kano kalowoozo wabiruguddewo byandiweddewo ebityo naye Haji Male agambye either wetondere Kuki Promotion nga kampuni oba ensonga zitezigende. Tugenda supanga tusukakaawo mubere bulungi. Akalowoozo akatonotono. Bulijjo mulaba abawala be bakuba n'abasajja. Tibamukwatidde mbwenzi n'abamu abafa. God forbid. Naye ng'ensonga ezo zivaawa kucyanga baki basponsor. So kano kagende eri akalowoozo eri abawala naawe Nusula. Okucyanga basponsor si kibi. Naye obazannyo otya emizannyo. Tetugenda kubanga tusukakaawo bannaye mbere bulungi mweraba.